Zahara Toto akuvumye. What really happened between you two? I don't know. I can't tell. I don't know what happened. I don't know what I did to them. I don't know. Simani, but in the I sina muntu gani nakuwa nsonga rachi nafuna olubuto. I don't have to explain to anyone why I got pregnant. Oli wabaya very non-disrespecting because I got pregnant, then alikechi cham mutwegwe. Do you have any differences with these people? Webamanyi naye nga nze kati ndabanga muna yate kimaka kati gwe kusanga ngo yomba n'omulalu. Okimanyi dasi tebakubala mu magezi. Esaazi no kati ate tutandike kubuuza naye lwaki omulalu yankubye ejjinja mulalu. Zahara Toto abadde mu mabaala ag'enjawulo ate naawe obaddeko host mu mabaala. Have you clashed mu bbaala erimu? We've never. Have you ever dated the same man? Datinga ko kuzike ndeka. Zahara Toto datinga amazike. Sikikolangako muganda wange. Tojjukira wano bamukuba. Sikikolangako. Tuli ku Truth Gossip and bampita Dias Walugembe omulangira osobola okugenda no subscribing and no liking, then you follow after following or liking, yes, share with others ekintu kibenga tukitambuza tuve wano tudde wali ndine Lynette. Yes, first saw Lynette naliko Serena. Nali ku Serena the my first time okulaba Lynette, then dating nempulira nti ali kwaba ni Lynette ninjaga muli ya mu industry nempulira kino kiri naye era agenda clarifyinga ku nsonga ezimu kwa zenjagala nze namwe zensubira nti mujja aja clarifyinga. So na nakutandika Lynette first time nzo kulira nti Lynette she's pregnant. I was like tukisoboka so ko ndabona rashi bakisoboka ngasinana babuza takutuuka wow. Hey, abantu baku truth, the truth gossip mbabuzaako mugamba mutya. I hope you guys are doing well. How are you? I'm fine, thank you. Amanya gakola sente ye gwe Lynette agaddala gwo. Lynette Xen. Tona linnya lya kika. Kati Xen lidio. Zen. Xen. Tulisalako ntuyita Xen. Yeah. Oh, kuli mu tribe ki? Manishanji from Ghana though. You from Ghana? Yes, but my mom is a Munyankole, so I'm more of... Munyankole. Okay. But your dad is from Ghana? Yeah. So, only half caste? So, kwenye galubindi katini abantu bakulabe. Nina kintu kyenjagala abantu bakikomentingako nnyo kuggwe. Ekiriwa? Jako galubindi katini ozizzeeko. Ebyongana ze sibyetegekedde Dias. Amayi galubindi mayatunigana nnyindo. Wakola extension oba buntu bwo bwennyini? Buno. These are eyelashes. Wakola extension. Ever since when nakulabira emyaka gyonna emabega like your eyes bobo baako ever. Anti obuzibu obulono bwange bwennyini buwanvu akwate butuukako eno level. So oluusi naye mbasitaddeko mba mulowooza nti. Nali manyi nti nonze notolina n'ogamba kooteekeko ofuneko. Sirina. Just nga omuntu yeesiga lipstick n'otamubuuza nali manyi talina mimwa ko ye kaateekeko lipstick. Okay, congrats about the pregnancy. Thank you. So when did you feel like you supposed to cause abantu abali mu limelight betuyita abali famous temwagala nnyo kuzaala mulabanga career zameze muziika? No, when I found the right partner, that's when I felt like, and we didn't even plan this until wanti muna ikatufune calendar na kusomwezi west babe tufune olubuto tetwe kityo child. Of course now man if you have a partner nga muri mu relationship when something like this happens tichikanga mukubanze news okulowooza maybe it was a mistake oba kolo clinic zali tezikoze. Ninda kugokuzala yali mistake. No, like very many people in Munsena bamba baba zala by mistake by the way. Ngani? Abantu banji ngoli mama oluto yalufuna tetagendera nga akatukireke kigendera. Wallahi mpayo omuntu musekerere. Gwe bazala mu nsobi. Maina mwogera lere ezijukira ajja kubira bakamuleke ajja kunzita. Nenga jebali very many people abantu olaba bana basula kasasiro bagamba muno bamuzadde mama ina musula kasasiro kubolo wazachi. So it means sometimes that's a bad thing, right? Bambi, sorry. So kakati ekisokera ddala. So how did you come to this? Because we omuntu omajja kola mzee. First you had a boyfriend nempulira nti mwawukana. Boyfriend chidasi
none tokitema bate bangamba wakola bucha mutemme ebigambo Isaac Kugonza Isaac Kugonza akola ne Nation Media ani Isaac Koko Isaac Kugonza ku Spark TV. What happened? Koko linnya lya muntu ani no like honestly ani you don't know Isaac? No, like I know a number of Isaacs, but when it comes to exes, I've never had anyone called Isaac. In real life, but then kojanga mta Isaac. Okay, so in your relationship, tofuna nkomu ndino kubaita Isaac. Koja wange. Pozi tumukubire koja wane yete bamita kuku. Koko. Koko. Sere nga tova ku Serena buli kiro ntukulaba ku Serena wetala. Kitegeza gasiba. Kana sazi no batomanyi ku Isaac tukite. Then ne tujja obeera nnyo mu mabala tumanyi nti abana babeera mu mabala ebintu bya life ya mwe temwagala nnyo ki. Mbeera nnyo mu mabala. I've seen you so many. But ebiseera ebisinga yes. Ekuziza ebisinga mbeera mu mabala mbanko. Binalinga mbeera mu mabala nalinga nkola. Yes. Katugambe wa settling. Of course na settling, but still it was another way, like it was part of nali nkola rakwanti kati gundi je nagenda like sector je nayingira I cannot of course kola nga nimwe mbeda ngate okola mbala. Okay. Oli ku TV ogenda maternity leave because nze ndaba ebintu bingi nebuuza how did it come ngokuba nti right now you're pregnant nze nali sikiraba nti kisobola okujja at this time kuba oli ku TV meaning ogenda maternity totyamu nti security y'omulimu gwo. What do you mean security? Abantu bamwe bagenda mu maternity TV tebazaala. Bazaala but many people tulaba nti oli wagenda mu TV oli am replacing addo omulimu guweddewo. Ekyo tewakirowoozamu? Nope, not at all. First of all, there is no company esobola kugoba muntu ku mulimu nti yazadde yafunye olubuto. That leave, everyone is entitled to get that leave. No obokola mu bank, no obokola, no obagwani munaye. Kachogamba first lady we gwanga we yafuna olubuto yakira okubera first lady. Oli atufuga fe natasobola yasala. Exactly. Haven't you ever seen any media personality getting pregnant? Or any star? Beyonce. Let me give you an example. Beyonce got pregnant. She kept skimpy. She did That's everything. That's her career. Yeah, but one mulimu bakozesa. What do you mean, Bang? We've seen what people nga bagenda mu live nada ne bagamba we agenda okuzaala nada nga program bajiwadde gundi agiremeddeko. I don't really think that. Kuba chemanyi bulungi simanyi yo company sobola gowa muntu ntoro kuba yafunye olubuto. Nada mu ngena mu live ogenda okudanga gwe batadde utayana. They cannot terminate a contract just because of pregnancy. I don't know about that. I really don't know. Okay. So Lynette, ebintu ebisinga byetwebuuza nti you on TV abantu bangi bakutunuulira tugenda okuvaayo tulaba olutalo lutandise ofunye olubuto waliwo abamu bekitaasanyusa n'okuvuma ne bakuyisaamu awo eggaali the likes of K's nga twali tumanyi nti abantu mubeera mu industry muyina okuba at least nga buli omu awamu ne respect tugenda okola K's akuvumye Zahara Toto akuvumye. What really happened between you two? I don't know. I can't tell. I don't know what happened. I don't know what I did to them. I don't know. Simani, but in the I sina muntu gwenina kuwa nsonga rachi nafuna olubuto. I don't have to explain to anyone why I got pregnant. Oli wabaya very non-disrespecting because I got pregnant. Then alikech cham mutwegwe. Yeah, alikech cham because you cannot disrespect a woman. Kale gubata zalanga kankube jinja. Oba gubata zalanga ajje mu wade right ankube wanske kobukowe. Extension. Gubata zalanga jankube. Oba like gubata zalanga jajabe ko chankola. Do you have any differences with these people nti bali balinda right time? Ebirenga spark bakutandikirawo. Awula bobe bamanyi naye nga nze kati ndabanga muna yate kimaka kati gwe kusanga ngo yomba n'omulalu. Okimanyi dasi tebakubala mu magezi. Ezazi no katate tutandike kubuuza naye lwaki omulalu yankubye jinja. Mulalu. Of the two animal. No, nkuwadde example. Oba baveri ne banvuma nze nga nfunye olubuto kati nange kanku example. Kimanga kusanga muntu mulalo nakubbe jinja notandika okuje wange nombuza naye nine tulaki omulalu yakubye jinja goloza omulalu wamukola ki. It's the same thing. Zahara Toto abadde mu mabala ag'enjawulo ate nawe obaddeko host mu mabala. Have you clashed mu mabala erimu
We've never. Have you ever dated the same man? Naye nga asitukira mu mundu nnene nze nedda ezo liigi muganda wange Zasitukira mtu azisobola. datingako kuzikendeka Zahara Toto adatinga mazike. Kutoka mtu gwe yayimbako. Ndeka n'okundeka sikikolangako Kudatinga? sikikolangako muganda wange tojjukira wano bamukuba sikikolangako. Ekitegeeza Zahara Toto mumanyi. I've heard about her, but I don't really know a lot. Omanyi nga wona, you know, we live for social media. Nze mukusooka wano nali simanyi nalinnya nga mmanyi omuntu but nga simanyi nti ye Zahara Toto. So wengasegase story ne banzijukiza nti yo gwe bakola kino yo kati ebisinga mbimanyi because we are trending nga ku social media. Omutwala nga lwo modowo oba omuntu omugwateekeddwa okugoberera. Nze nedda naye nga bamugoberera sibagaana naye nga tenze sisobola. Tosobola mugoberera. Why? She's not my role model. Like I have nothing. Sina kintu kyenyinza mulabirako. Extensions zino z'okozesa naye. Extensions, first of all, I'm a makeup artist, I'm a beauty therapist by profession. Buli muntu yenna akola makeup oba akola beauty ayina ekintu ekyenjawulo ky'aba ayagala okuadinga ku face nga wokera ku maca ne weekuba akasige nange wenkera ku maca neteekako kowekowe kange. Waba naye akateekako well and good. So you have nothing to do with Zahara Toto, you have nothing to do with K's. Nothing. They just woke up ne bagamba nti ono gwe twagala ovuma kiwedde. Ate nga sisobola babuuza lwaki. Yes. Okay, nakulabako you were a friend to Karen Maka. What happened? Nga mubeera mwena mu mabala ku H2O, eventually ne batugamba mbu you guys separated. What happened? Who told you that we separated? Like you no longer talk? She's there and I'm also there. Everyone is living their life. Yeah. I have no problem with her. If she has a problem with me, then it is also her problem, not mine. Bantu mbwamu mwawukana mangu. Kiki abawala kiki? Webibago kyali ne first cut wo. We talk. You talk. Nange kyekimu wansindikira hayi nange hayi. Wansanga halo nange halo. No, omuntu abali ba friends ate ne mutuuka ekiseera nga you just nti wabatambuza nange simubuuza wabansingidde nange. What happened between you? These things are normal. Like omuntu osobeera n'omukwano n'oyawukana naye n'ofuna omulala. It is a normal thing. Misunderstandings zibeera mu bantu ba bulijjo. Yes. Okay. Then there's this saga gye twalabako ya trainingako a little bit about you. That was a poro wall, the bathings. We need a clarification. What happened? Muna ebintu by'ebbala, a lot happens at night. Ebintu ebibeera mu bbaala bingi, kyobola bagamba ebintu bingi biyita ekiro. So nawo obuvuyo bwali mu bbaala, but of course we handled that out. Handling it like ebintu byajja ku desk yaffe, ku desk zaffe ab'enjawulo nga batugamba we even have the video like oba esimu. It was a misunderstanding. Nagenda ne kubebe ebintu byagwera ku police. Yeah, byagwera ku police. I was falsely accused of something I didn't even do. Ne baleta evidence gwali bagamba gambibwanga evidence naffe ne tuleeta ebyaffe ne to be handling in that way. Sidanga mumulaba. Kyali kibagatta gwe ne polo. Naina night najja ku night yange nagula omwenge ne batamiira ne batandika okwekubyayaka. Then ekyokujjamu kino nti wamukubye empola esimu wagibbe n'ogiwa omwana n'afuluma n'adduka. Biba bibaawa. Nkyova nga ebingi, a lot happens at night. Bwali buvuyo era bwa bbaala bwe bityo. Yes. Okay. So temwogera. Kozi tuyinza okulowooza nti bye bimu ku byavaako ba Zahara Toto kutandika kuba tonetwamulyako nti yali ayitake wa Polo Woli. Oba bye bimu ku byavaako mu obutakkaanya. No, even before nze nali soogera na po. Namumanyira kweyo incident. Bwa yali azze kugulako lutalo. Simanyi. Naye walayi simanyi. Koza kuba bamu ku bali ba hosts nga tumanyi muli clean mu ndongo eno musaidi yaffe nga sikulyangako nnyo buzibu buli awo. But when that came and someone told me I in a video, I felt like it's not the Lynette Xen. Of course, Manyi is a problem we have. Some of like kanko example ya baserebu waneno. Any celebrity, baserebu bamala obudde bungi nga ba building amanya gabo. Ne wekitaba kya celebrity nayo kenyini das. Okula omala emyaka mingi ng'okula ngo building a reputation yo gwe ng'omuntu. But
omuntu nekimutwalira second okujja okwagala okwonoona reputation yo. So me, one thing kye nagaana mu bulamu bwange is not to play with my name. Because my name is my business, is my everything. You don't come out nolowooza nti ogenda tandika ozanyira ku linnya lyange. That is why nobaani nojja nobako kyonkola, I put you in your place. No, it doesn't need me to kusooka kuvuma. Nze nkuteeka mu kifo kyo, like I handle you the way you come to me. We wateeka Caroline Maka, we wateeka Paul Owoli, we wateeka Zahara Toto, we wateeka ne ate Caroline Maka talina kyeyankola. But you guys never like ntungawe mwali kuba okay, let me come straight cause twawulira nti by that time yali akozesanga bait ngaba abasajja nga gwe gwawaayo ninawo Lynette nga we batugamba nti gwe mulimu gwali otandise nga mpayo mukyo omusajja yena ayagala night kala Lynette wucho kala ine midala gy'abasajja nedda bambi no bambi nedda omba mwayiriza. Just we stopped communicating. Of course when omuntu wokula notandika kati, let me give you an example. Ngobadde muwala mtongo badde okuba nnyo club ngobadde okola kyo bakera ku machane bakuwasa. Of course ne saako ekyuka, so saako yange yakyuka, but not because nti twayombo batwayokana, just saako yange yakyuka. No saako yabakirereese gwokyogedde. Then nesaga ya katsi Caroline Maka we yamubbira akasente era waliwo wali ku kido kalo yabbako sente za kati nagula iPhone gwe waliwo era nga muwa magezi sibimanyize. But Cats is my good friend. Yes. By the way, I respect him a lot. Saga tumtekena mu mbozi zaffe naye omwana kalo nawe olumwakutambula sibimanyi kabalansi akafika kwa iPhone nawe walyako wallahi bilahi tallahi salyako ku sente ezo saazitegeera nako era nandi kugabe dasi nalyako katono naye saaziryako ziwulira ku gwe namu yokka kyosseemu kirabika waziwulira naye abantu babawayiriza, abantu bangi babawayiriza, so ndowooza okukkiririza mu bintu by'olugambo ale mwe mutema ebigambo mwe baana mmwe mukama albalaba mawulire mutusanyusa. Then this all social media things bino bitambula. Now you are a mother and your child wakes up one time nga akuze going on the social media business saga ezibatambulirako mwe mulowooza tezibakoze in between mwe ne family zammwe like no, kids mbamza no mbulira kati saga ngeriwa no the poor awoli saga kweli ku internet teri yo jindag searching erinnya lyange lowo bakireeta. It's not there, it's not mwagisimula bani mwe mwali mugitaddeyo ekitegeeza oli sure nti mwe mwagiteekayo waba oli sure nti Jedi definitely posing gwe yagiteekayo. Okay anyway ebintu bino bya social media tebibakose with the main we just pray. Of course no one is perfect ate since atandika n'okwerungiya nti I just pray to God atusonyiwe byonna ebyatusobako atufuule bamama abalungi atufuule. I pray to God to help us become good parents for our kids, the best parent. Nti sisobola kutandika kati kwagaliza mwana wange kibi kyonna. I just pray mukama newemba mbadde sinnatereera yet, I just pray to God to anyambe anteke mu kuba etuufu. Baby dad wamujja mu circles oyo amjeyo eyo Mdongo media samja mdongo samja media bwakyusa mu test n'ofuna omuntu omutuufu cause test yali ya media yali yandongo ni media ngani omwana oyo mwegaanira ddala naye bambi nana nze omanyi olina ku kifaananyi kye ndabeko wafaanana kubanga osanga nze nali amanyira ya mita baby nga gumuyise manya gaki osanga we nalaba ku kifaananyi kye oyagakola gwe wali oyonsa kuba baby babayonsa kadabe oba gwe buli akuyita baby akuyonsa nnyo kati oli ku diet nkutidde era ne serira akasaagala mba mbeerere ngali wala banna ati sitera kunyumya naye ondeetedde omunoonya asomera ekifaananyi kyekiri ku pidi tomanyiza otulabe ate by the way yaka proposing ebiseera ebyo eddi kabaka mwanga katulabe olimba
Omwana oyo yakusuzanga ku gundi ku Serena sawa munana. Yono. Tomumanyi. Naye nedda kigambye no please forgive me ako kayise kajemda. Tumaliriza wano wennyini yes ambadde ne Lynette. Lynette okolyawa? Nkola ku Vision Group. What are your handles? Lynette Xen, everything, my Instagram, my Facebook, my Twitter, Lynette Xen. Okay, your mobile money na yeleta Lynette Xen. Mobile money eleta Xen hayo digwayo. Abantu bakimanyi nti no mobile money no social media. Tebakimanyi. Naye kati yeah actually abagala ogula pampa. Bakusange naye toddanga mukunsibako basajja babiwe batyo nawe. Abasajja babiwe batyo. Tochikola. Bansonyiwe netonze. Tochikola kati biwa bijjawo ebyoyo. Netonze. Sajja mukadde nnyo nawe. Mukadde nnyo. Okay. Yes, obadde ku That Truth Gossip. Yes, tubadde ne Lynette akolera ku Urban TV. Yeah, she's expecting very soon tumwagaliza birungi byo nebisinga ne mukusumuluku kasumuluku bulungi gendo subscribing o liking o following then share with the rest omanye story y'abantu waje bali abadde ku camera bamuyita Angel bagita Iron Collections ye boutique ye wabereri wali mu kati match